يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. بدوا الله ebiseera byaffe tubiwadde dduniya tukuŋŋaanyiza buli kimu tukuŋŋaanya. Omanyi omukyava agamba jama'u falam yakulu, mwana Adamu bakuŋŋaanyiza emaali naye tebagiridde, bakuŋŋaanyiza ne bambi tebalidde, tebagiridde emaali bagirese. wazara'u falam yahsudu, balimye ebimera byabwe naye tebabikungudde, babirese mu ttaka. Bameka Allah subhanahu wa ta'ala abasiga ne batutuuka ku makungula. Tokiteeka kusiga kwokka, gw'olwaleero wano osomye, oli mu kusoma, oli mu kulima baddu ba Allah, naye ogenda kungula. wabanu walam yaskunu, abaana Adamu bazimbye amayumba naye tebagasuzeemu. Bameka bawulira baddu ba Allah ti azimbye eggoloofa, azimbye ennyumba naye abadde akagimaliriza, Allah subhanahu wa ta'ala n'amutwala. Bamuteekamu nti owange agigundi tugende yebakeko abeereko mu nyumba y'essaawa 2-3. Edduniya etutwala baddu ba Allah, edduniya etugaraba ne twerabira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ne twerabira nti tulina okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala tugende tumusinkane. Bakubye pulaani zaabwe ez'omu maaso, walam yudriku, tebazituuseeko. Bameka wallahi olwaleero nze naawe nina pulaani zange, naawe olina ezizo, ne mwana simanyi nti oba ŋŋenda zituukako, naye ng'abamu ffe tukakasa titugenda zituukako. walam yakhruju illa biqutnin wa khilqati, abaana Adamu abo bonna abakuŋŋaanyiza emaali zaabwe, abazimbye, tebafuluma mu nsi muno okuggyako na bbamba gwe bateeka mu matu, wa khilqati na buwero, busanda, musajja essanda 3 omukazi 5 zofuluma nazo. Wallahi noonabo olina ekkanzu enyirira tetugenda gikuteekamu. Tugenda kuteekamu buwero 3. walam yakhruju illa biqutnin wa khilqati, tebava mu nsi muno okuggyako nga bagenze n'ebintu ebyo. Bupamba bw'omu matu abaali banaazizaako abafu abaali babazinze, bwe bateeka mu matu oba mu nnyindo, n'essanda ze tuteekamu omwana Adamu ze tufuluma nazo mu dduniya. wa anta gada au ba'dihi fi juwarihim, ate mwana Adamu gw'aba akisigaddewo, wa anta gada au ba'di fi juwarihim, olwaleero oba enkya ogenda kubeera ku mulirwano gw'abo abaagenda. wahidan faridan fi makabirin thawiya, wahidan ogenda kubeera bwomu mu kabuli bwa namunigina. Wallahi nga nawaba mukwano gwo akwagala nnyo tagenda kugamba banteekeyo naye, tagenda kugamba banteekeyo naye kuba tasobola kwebakawo. Ogenda kubeerayo bwa namunigina baddu ba Allah, ogenda kubeerayo bwa namunigina baddu ba Allah.